Tubalamusizzaako bassebo ne bannyabo. Olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'obulaguzi obujja bututambulirako mu mbeera ez'enjawulo. Obulaguzi kyo kye ki? Obulaguzi obututambulirako y'embeera oli gy'akutunuulira n'akubuulira kiki ekinaatuukawo gye bujja mu maaso. Ekyewuunyisa, obulaguzi tebubeera mu masabo yokka, obulaguzi tebubeera mu mbuga zokka, naye obulaguzi bubeera ne ku bantu be tuwangaala nabo mu bulamu buno obwa bulijjo. Osobola okusanga omuntu n'akugamba naye gundi ggwe nkubuulira obwo obwenzi bw'ositudde bw'oteddeko ojja kufuna obuzibu. N'osanga oli n'akugamba wabula okusinziira ku maanyi g'otaddemu nkukakasa onoogenda okumaliriza omwaka guno ng'oli bw'oti. Kwegamba obulaguzi butambula mu ngeri za njawulo, abantu ebintu bye batunuulira ne bakubuulira. Mu bantu abo aba bulijjo mulimu abantu abatuddemu amaanyi ag'obulaguzi, abamu nga beewaana bwewaanyi. Nze bwe njogera ekintu kituukirira. Nze bwe nkola bwe nti n'akusanga n'akugamba omulaba omuwala oyo gw'osekedde oyo ajja kuba mukazi wo, n'owakala naye emyaka ne gyekulungula era n'omala n'omuwasa. Kwegamba obulaguzi y'engeri y'okuba nti tugambe nti predicting the future. Kale nno tusanze nga eriyo kye tugamba obulaguzi obukulagulwako nga si bulungi. Oli n'akugamba nti okusinziira ku nneeyisaayo teri musajja agenda kukuwasa. Kati njagala oyawule obulaguzi n'okukolima. Okukolima, omuntu ono oba olina ky'omukoze n'ayogeza obusungu mu ngeri y'okukubuulira ki ekigenda okutuukawo, era akyogera ng'akyogeza buyinza era ng'akakasa ekyo ky'aba akugambye nti kigenda kukutuukako. So ng'ate obulaguzi aba akubuulira okusinziira ku nneeyisaayo ye ky'aba alabye ekiri most likely okuba nga kikutuukako. Lwaki obulaguzi obubi butuukirira mangu? Obulaguzi obubi butuukirira mangu lwa nsonga nti buteeka okutya mu muntu. Buteeka okutya mu muntu. Kati n'abeeraawo nga buli lwakijjukira, buli lwakirowooza, omutima gumutyemuka, ate engeri gy'aba nti akitidde akirowooleza ku mukomo. Kati nga twagamba nti ebintu ebyo eby'enjawulo bye tusaba mu bulamu bwaffe, kati olw'okuba omuntu aba afumbekeddemu okutya okwo, kimuleetera okuba nga ekintu kino akirowoozaako buli kiseera. Kati mu kukirowoozaako buli kiseera nga bw'akuba n'obufaananyi butya bwe kigenda omutuukako, katugeze nti oli abadde mubbi, n'omusanga n'omugana naye nkubuulira omuze gw'obubbi ogwo bw'otoogulekera awo, bajja kukwokya ebipiira. Tulaba oli omubbi gwe battira wali bwe baamwokya ebipiira. Kati onaasigala ng'alimu okutya okwo okw'okuba nti alaba ekifaananyi kiri nga bamwokya ebipiira, bamukuba bamukutte, n'aba nga akireetera okuba nga kituukirira mangu. Ekyo bw'oba okitegedde bulungi, nabasomesaako ku ngeri gye tusabamu essaala ne zituukirira. N'ekyo singa oba otegedde bulungi ssaayansi waakyo omuntu bw'akikola, n'obeeraawo emmeeme n'ekutyemuka tyo. Bannange bagenda kunkwatira mu bubbi banjokya ebipiira, n'owulira ng'otidde. Kwegamba kikireetera okuba nga kyanguwa okutuukirira. Kwegamba the mere fact nti okirowoozaako buli kiseera ate n'okikuba n'obufaananyi n'emmeeme n'ekutyemuka, kireetera okuba nga embeera eyo etuukirira mangu. Y'ensonga lwaki obulaguzi obubi butuukirira mangu, kubanga bwo butambulirako okutya, ate engeri gye tutya okutya buli lwe kukuyingiramu kikuleetera okuba nga okulowoozaako nnyo ne kiba nga kikyanguya okutuukirira. Naye nga kituufu buli kye batulagulako kirina okutuukirira. Eyo ensonga enkulu gye njagadde tutegeere olwaleero. Omuntu bw'aba akulagula ku biki ebiyinza okutuukako mu bulamu bwo, aba asinziira mu kiseera ekyo kyennyini waakulabidde. Kiba kitegeeza nti n'ebiraguddwa bisobola okukyuka. Singa naawe oba okyusizza ku ebyo ono by'aba alabye
byasinziirako obulaguzi buno. Era omuntu bw'akulagulanga mubuuze ekyo ky'ondagudde kisobola okukyuka oba tekisobola kukyuka. Kubanga eriyo obulaguzi obutambulira ku ntuuko n'ebaayo obulaguzi obutambulira ku mbeera eriwo kati mu buliwo. Embeera eriwo kati mu buliwo ng'oli gy'asinziddeko okukulagula kiba kitegeeza nti esobola okukyusibwamu n'oba ng'otaasibwa ekyo kye baba balagudde. Ate ekyokuba nti otaasiddwa tekitegeeza nti omulaguzi oli yali tamanyi by'alagula. Nedda, yali akiraba era nga kyali kisobola okutuukirira. Naye olw'okuba olina by'okyusizzaamu, bw'aba akugambye nti okutambula ekiro kujja kukufunyisa obuzibu, oba ayinza okukugamba nti ndabawo embeera nga ogudde mu batemu. Kati gw'osooka ne weebuuza ye abatemu bayinza kunjagaza ki? Ne weebuuza ninayo ampalana n'okizuula nti tolinaayo akuwalana. Waliwo agenda okunziba? Siina nnyo bye bayinza kwagala kunzibako. Abatemu bayinza kuvaawo. Kati awo n'ojjukira nti olina omuze ogudde ewaka ekikeerezi so nga tonywa mwenge. Naye weesanga ng'oli ne bano bakikoosi muli mu bbaala yatudde n'oba nga okeereye ng'oli nabo n'odda ewaka nga toli bw'omu. Kale ekyo nga kikusobozesa okugwa mu mbeera ey'okuba nti osanga abatemu bayinza okuba si batemu naye nga babbi, naye nga badde tebaagala muntu yenna abalabe. Kate ggwe n'obalaba ate olusinga obamanyi kati nga mu buli ngeri balina okukutemula. Kale ne kireetera obulaguzi buli okuba nga bukola ki? Butuukirira. Kati omuntu bw'akulagulanga ekintu kyonna weefumiitirize, weebuuze kwasinzidde. Otunule mu buli possibilities zonna mujja kubaamu ekyokuddibwamu ate era ekisobola okukutaasa. Bw'oba nga tosobodde, lwakuba nti ekizibu abalaguzi ebiseera ebisinga tebatera gaba solutions, naye osobola okumubuuza nti ekintu ekyo ky'oŋŋambye nkyewala ntya? N'aba nga akusalira amagezi bw'osobola okukyewala n'oba ng'okivuunuka. Kale kansuubire nti mukitegedde. Kati ate katulabe lwaki obulaguzi obulagula ebirungi bulwawo okutuukirira eri ffe ababa babulaguddwako. Kale mweyongere okwekuumira ku mukutu guno. Nalubaale the Divine, mbadde Nnaalongo Nalubaale okubatuusaako omusomo gwa leero. Mama wamwe Kawala ali mu kuyonsa ali mu kuyonsa. Kale nno abaana baganda bamwe banaabakusa ajja kujja asomese. Munnange bwe bibeera abakyala nga bakola gyonna gye tukola ate era gimaliriza gitugasa ffenna awamu. Kale tetulina kwemulugunya nnyo naye mwebale kubeera bawuliriza balungi. Tubaagaliza okubeera obulungi, twetunulemu tubeeko kye tutereeza mu bulaguzi obwo buleme kutuukirira.